I only have little time here. Abanange musibye mutya mujje baleko omanyi twebaza Facebook fa bagisigalako inti Facebook dobozi. So omuntu olusigwa oyagala okola fake accusations. Actually nze ndude nnyo ku Snapchat nayiga ebintu bya Snapchat nnyo. So ku Snapchat okulumiriza omuntu nti yakoze kino n'omulumiriza bulungi nnyo nti yakoze kino olina okubeera ne kye bayita receipt. Leero ngenda kalakata gwe kafuko anti gwe producer wa Uncut byonna ddatewo gw'okola okitegeera. Ekyakugobya ku Spark TV ku rapinga bakazi ekyo nkikugamba. Ekyakugobya ku Spark TV kubeera ng'okwana bakazi bakatsi we tujja wokola interview otuwe ebyokwogera oyeekera okuva ku gavumenti gwe sinnakutandika kati nzize kuona omutunzi w'amataka agamusala gwe superstar njagala okukakasa actually nga sinnaba kumaliriza byonna oba okutandika okubaako wembatandikira obadde abantu oli mubba wa 4G mbusimanya nabba akasimu mukwano ndi ku iPhone 12 Pro cover ncharge na yeno kwetwogerera abangobera ku Snapchat umanyi mbwa a real babe okitegeera real babe ogiraba yine simu kati ene simu yenyini kwetukwata kati mba proving ati amawire gawano bu TV temuli I just even pity your boss wa NBS ya linga kafuko. There are many people who are good wasobola kuwa story okitegeera mbuna besimu kati obadde oyogera to feel comfort kyekino kikava kyesimu nabagambye jo empaka za bikuwunyako bulijjo lwaki temuvaayo lwaki bannayuganda muyina effutwa ne fitina lwaki omuntu bwakola akantu akalungi mwagala okumussa lwaki bulijjo temuvaayo lwaki muvaayo kati gwe naawe gwe kikafuko gwe kikyawunya n'akamwa gwe naawe gwe tujja kwabika va kwa obobadde ng'omanya those are normal people. This is the cover of my phone. Jenkwata ndi ku iPhone 12 Pro mukwano ettako lyakusala ettako lyakusala munange tu mama yeno receipt. So byobadde obuulira abantu agamanya siga nnyoko amanya siga nnyoko yiyo receipt eri munnamuyimbwa Shanita zizo milioni 5 mwezi ki guguno gwa 11 actually eno iPhone nagikwata ya kafuluma mukyala yino n'ebyamo byonna kasasiro waamu obuveera ne video njitaddeyo obwomatu be obwomatu bwabulira wabuno earphones bwende simu na sainingako nga mmaze okusasula cash wane Kampala tetufuna bintu bya loan. A Kampala we don't get things on credit. So you see me with iPhone 12 Pro Max manya it's money cash down tutereka ne receipt nti oba badde planning ngo yagala kubba simu yange iyo receipt najigula ku iStore wali ku kisemiti ow'omuyindi muri baddembo mukubira akasimu enamba ze zizino kweziri so bye mubeerawo nga mwagala okunafuya abantu oze ku TV ze actually let me tell you oyo obadde tosana na kuwa platform noyo omukazi gwale so yo ate sigenda na mwogerako tasaana kwogerwako. She doesn't need any platform erinya eriba lyagana bannayuganda bazira abantu amu muleke okwesiba ku bannayuganda once bannayuganda reject you they already rejected you okitegedde honey nyamba konsibire ku wali kadinisa banneyi banti edinisa ekisenge kyaffe liggule it doesn't matter at least ofundako n'omufere naye nga situnze ettako ate n'ettako neri kusala re superstar munnange mukyala munnange nze nagambye abagagga b'oku Facebook bakusondere you go on sajale gye bayita periodic bakujjeko akasolo bakuteekeko ebinege babyabuluzeemu ofune pusi because you're gay ate n'obwagge bukusaze bagenze nira bakwano bange they are doing well bali mabenzi bevuga balabika bulungi what happened to you
What happened to you? My dear, nze ntwalo ze nwanye nzirwanye gwe nga tonna jana kujja mkwano. Nze njawo kakasa. So atene kino njalo ba warning. Don't be there and you think you will attack bad black. Kuno ninaka emitwalo 7. So which fame? Nze nude ku mawulire, nude ku screen myaka 13. I need nothing from you. Which fame? Je kunonyako. Which fame? There is no fame je kunonyako. Ozze weesoma okitegeera. Ekintu kyokka kyofunye mu kutunda ettako ke akamotoka. Buno obumotoka babuyita batya ennyongeza z'abakyala. Omusajja kakwata n'agabira omukyala wo w'omukyala Masaka nti webale kuwooma. Ke kantu kokka kofunye nga bamaze okwabuluza omunyo. Oli kunze. Okitegeera mukwano pamper your anus and let me be. Owerenga abagole nga bagenda okufumbirwa mbu if you don't talk now never talk anymore. Bulijjo munda bangandi mweru bulijjo munda bangane useranga n'ekyo kikafuko kikola program yaberusa nga kimanyi mbu neyerusa. Ate mwenna mwakwataganyeko si mwe bampi mwe muunyo obumwa mwe bampi mwe mumanyira abantu. Nze gwe kafuko n'oba okola ku TV sikutya. Ekyagobya ku Sipaka TV kijja kugobya ne ku NBS. Kigenda kugobya ku Anikati Simba waaga. First of all toyagaliza. Ekyokubiri oge yaba workmate banno. Okitegeera. Wano kakeizi bambi kagenda ne kakola kana okitegeera kana kakoze. Gwokola just bwa producer kuyingiza kati kuba mama fina kati kubono kati byobaddeko ng'ogamba re. Nze wankubidde simu lero ne kugamba oyoreta sana budde bwange. Ne kugamba I'm not going to give you interview. Kwa gwe no yawo bistole nze kankubireko akana kakoze mbwe banange. Keizi yagula akamotoka n'atangamba amanyisi mwagaliza kakalike kapakinzali nayenze munnange go hosting obuhostinzi kyobera ogeya muwaka munne. Bona ba Natalia n'obambula kati uya Natalia alinze Keizi mutwalako. Mukwano bwobanga olatoera abantu wefudde enju yibiri. Mukwano if you never know a hypocrite I can be a hypocrite. Ogwo omulimu mukwano bajja kugoba. Ekyagobya ku Sipaka TV. Ngo ozina bakazi bakati soba mazeewo. Dating on atako ogase n'okuwunya akamwa. You have no test. Toina test yona not even in style ombu omuntu akwegombeko ki oyina kaweke wenna wafafaagana. Okitegeera. Bannange muve ku bantu. Bannayuganda tukoye emitima gyammwe emibi. Lwaki bulijjo nkyaza ku TV bikana kungonegayira nenzija kusabula nenzija bulijjo nga tombuuza ku kyakizigo. Why have you never took time okumbuuza mbu ku kizigo? Actually, mwabana mawire mwe mutuwa n'ebyokwogera. Lwaki to taking anga time nombuuza bad black? How did you do this? How did you transform? Kafuko ye gundi ye NBS producer arwaninge yosho ya Anikati. Kali yako kali era ke karwaninge ya Sipaka Alex na mujjao. Mwenyini obera onegayirira. Mbwa togenda ku Sipaka kuwayo interview. Mukwano tuyina platform fe watusangako kuno. Watusangako ku show. Watusangako even in any other TV ne obakola TV empya it will admire okuchaza bad black. So that I'll end up telling you from today I'm a bland. And nze you cannot let me down. You cannot let me down. Tosobola kunteka wansi. You cannot discourage me. Mbolokuba natandise okola business kati mugiyekera mwenna muvuddeyo. Ngaye mwamutunda amatooke tewali abagamba kati nga mumaze UK myaka 3. Ne muguza abantu amatooke agajjera amenvu. Who say? Naye because mulaba nti bad black watunda akazigo kano n'atuyitako. Tagenda kuddamu kujja ku show ya mungife. Ate nga kituufu I can survive without coming to your show. Olaba nti mukuba nze nkukubira wano ku Facebook. Already byonna byayite binnajja. Febola fe twazayo mu 1962. Nakativika kamwe mwaka kakola actually eyo NBS bunywe maze banga kisutati. Eyo NBS is it even more than 20 years. Kativika akajja. Musenguka gwoyina ekisirani. Kafuko yina ekisirani. Chovola musenguka wano na musenguka wali. Do you think you're going to run that show forever?
njagala munneesonyiwe munnange gwe lady boy short pumpkin short gun re superstar mbadde nkwegayiridde mukyala tunda ettako ly'omu mirembe ate ono wiino mutuufu nze nabirabye ne mu comment nabadde saagala kugamba abantu nti munnange oli wa advance huuku you are advance mansita so kati wemba nnyomba naawe nnyomba na mukazi munnange omukazi gwe baba atula ekituli lwakubanze my neighbors I respect them saagala kuwoggana so I'm not here I'm challenging men no oli kafuka yatomera endiga tayima simulangako na mukazi okujjako genda nga azina eno neeno abakazi buli gwayendako yamulekawo wano gwe superstars bwembanku kuba mukyala mbeera nnyomba na mukyala munnange kubanga munnange oli livansi mansita livansi uku oli kajegere bakuvuga lupanka mukyala era nze nabakwano banga I give them respect may you have pressed my honors you're not going to put my career down ojjayo abantu mbwa obujulizi bwogedde lwaki tebakulaga products zange ate oba yazigula oli agamba mbusimani namukubira esimu nga mugamba ku product lwaki talaze screenshot za message ne namba yange esembyayo 15 kubanga yange eri 0780330915 that is my WhatsApp number kwe nandi mwegayiridde namba kyendala mukyala nze siyomba n'abakyala bannange munnange nze nazaalibwa n'akasolo kange mukwano nga kalimu ekituli owulira lwe superstar n'ozaalibwa n'akasolo akayimiridde n'osalawo bakuvuga olupanka mukwano you choose a choice for you what you choose for life is what you're going with lwaki mwesiba abantu lwaki mutufuukira kayinja mu ttako my love are you okay you can go you get shisha it's okay lwaki mwesiba ku bantu era ekyakutwala mu NRM obanga olina minisita gw'onoonya kuvuga olupanka wasooka kwegeza mu bbalamu n'agamba ewangi waawo bayibayi era superstar ng'engeri gy'obigulamu akabuto you need deworming nze nakigambye gyo nina ebigambo byesigenda kuddamu ng'engeri gy'obigulamu akabuto nze nasooka nenkwetegereza neŋŋamba yiyi naye omukyala ayo you know wenna wenneerulaba luli olupanka lwe bakuvuga terusobola kuggwamu ogwo si musango okubanga bakuvuga olupanka oli wa munyogo ogwo munyogo si gwange naye njagala nkubwire nti omanyi lwaki nkomyewo kweno live ndina okuyomba na mukyala munnange who admired to be a female and things went wrong things went wrong things went wrong it doesn't matter bannange muve ku bantu bannayuganda tuyigo kye bayita okwagaliza right now gwe kikafuko gwe kiwunya akamwa kakulinga suweji z'ekatwe wena fese ekulinga endagaano z'eri ekatwe mu kinyolo bulijjo mbadde ngamba onkyaza ku shows lwaki bulijjo tombuuza what's really mwabasindikira message gwe ka I never kusimu yange saa zino you don't tell me what to do I'm not here to make myself relevant. What have I not done? Byonna because ebiweddeyo I have done it all. So for you to come on Kugundi, I always said you are mwembezola. So I decided to work. This is my sweat. So kati antu wadde babuulira biki ebyo nonsense. Obadde obabuulira kubajjuka nyambu munnange ndi mufere. Oba. Of course, everyone knows I'm an ex-convict. And who are you to judge me? Gwenga bwoba otunda amatako go tewali akujaji nga tewali abadde akwogerera nti bakuzina ennyuma. Ani abadde agamba nti bakuvuga olupanka? Bakuvuga olupanka ne weetunda mitwalo 5 ate wallahi billahi tallahi nga ntya Mungu eyakola alushi 7 weewaawo nga ndi mulokole reyuwege Ray superstar oli lupanka you were a behind hook master. So mukwanto danga mukuneteekako ogenda onjogerako ebifuukulo olw'abantu bankyawe
banne Uganda olwobankyawe eti oyogedde nnyo olwekyo kyekinene nnyo ogenza olaba mbubye bye binene nnyo mbusimanya nabbe essimu risiiti yi n'empaka za bbi kuwunyako deeti yiiyo nva biraba kati nenjikugira ye box yino oba obadde onsuubira mu Samsung Galaxy eyo bagiyita iPhone 12 milioni zizino tano ate mu kagundi lwefe we are hustler we work our analysis out temunsobola gwe nawe weegatta ne Kafuko temunsobola Kafuko first of all ngenda kugamba yagaliza aho bonna bayibbula obageya weewaawo kitegeera baakawadde sho ku programu genda okayambe okawe boost munno gwokola naye olw'okubaaguza akamotoka nekikuluma of course fenna tubanga tetuyina naye yagaliza kati essaawa zino ate gwe owange gwampita ku programu ng'onneegayira nga wenna oyiika endusa olinga omulalu gwonzireko nti okuba products zange witchcraft is real in Uganda nawaawo kineke papa abaafa ba papa mbusimanya omukazi gw'ogamba otalina kifaananyi kiwajje ku gugu gw'olumiriza kale you are looking for relevant mukyala munnange products zenkozesa nze nagambye yesterday mbu kisipi my cream doesn't tweet kisipi this is not to criticize this is not to criticize but I'm telling you the truth my cream doesn't tweet kisipi ate nze entalo zenwanye nnyingi nnyo kati mwobuti obubiri nga kuliko ka lady boy temusobola kumpangula lengera kino ki Sky Media kingamba kike sablock nzo bakikola ku TV ki anti kyekyo anti era kiri ku WhatsApp kyasaamirira kiringa ennyoma w'embaata lwaki temwagaliza product tennamala na mwezo y'ebizigo byamwokereza nnaku bbiri actually ate in real life reactions zibaawo skins react you can buy sleeping baby and things go wrong sleeping baby nakubutula oba samona mwagala nnyo okwonoona envy jealousy it will not take you anywhere banze temunsobola gwe Kafuko njagala onneesonyiwe this is the second time nga nkuterayo post onneesonyiwe oba nawe obadde onoonya ordinary superstar olupanka munnange muzine mirembe genda owoomerwa omuni ogwo mu peace kitegeera go and enjoy your anus in peace oba obadde oyagala zina superstar lupanka kitegeera ekisooka naye ku video shoot ng'awunya akamwa ayina akabuto yeetaaga deworming era actually mu bagebe tuyina Uganda you're the most worst gay I have ever seen looking in no sense buli kimwe kikuliko kiri shattered scattered byonna olya ekyenyanja okirya bakuzina ettako asajja tubaniira mazi kabito kakuzimba tuyina bagge abalabika obulungi really what happened to you mukyala munnange njagala onneesonyiwe kano mbadde nkayisizaawo warning mukwano njagala onneesonyiwe bakuzina amatako go mu bitiibwa kitegeera bakuzina amatako you wanted to scam me mbojeyo post mukwano tebyakoze mbu advise ngompa advise kigwe mazina awe njawulo kigwe joyina nawe mbu nabadde mu advise nanyiganga nyiga cha advise yado weno kumpa dange banzine ano abantu andiko kunganya bakwano banga abalenzi bona abatwale babazina amatako ngabazinira ku bwerere kubanga toyina kyofunyemu if muni ogwansala uza person it would have been you real superstar atenze tonsobola you a blogger I'm one woman disciplinary committee nze sitia ndichi atendi kiti kya mudachi ndigirikiti anekonako yagwa nawo jagwa kitegeera nze nina abaali banneesimbye mukati bawuna bumunyi na kupostinga posti wadde n'ekigambo n'ekimu ateekayo ka posti na nga takyasobola kwogera ku linnya lyange ekyagobya mu siteti house kuwunya amatako
byonna nabifuna ojugenda kusange wa balamu balamu nangamba bannange ekyana ekinesibyeko ekiwunya akamwe ekyo kyekyaki nga njala kugamba mukyala nti munnange olulimi balusenya olulimi lwe luwunyisa akamwa nekyala nga njala kugamba gulayo olupiira omunyo ogunaaze olekerawo okuwunya nga sewage I have feminine wash here oyagala nkufunire munyo wash lwaki mwesiba ku bantu batabazaala nabo lwaki munnesibako lwaki munfukidde akayinja mu ttako lwaki munfukidde akayinja kettako njagala TV za Uganda mwena presenter munnesonyiwe muyina ennaku yammwe nange nina eyange mulina famile zammwe nange nina ezange sira lwaki oba weeripa manyuma gange why do you fix yourself in my anus am I your sister no am I your mother no am I your friend no Tanguni bakwano bange. Bunyu, honey, my love. But never to sin bakwano bange. Never nesi bako. You're not my friend. Tamuni bakwano bange. Munesi vida coach. Are you my friend? I just met as strangers. Muriba strangers. I met for 2 nights. One night, we producer, we kafukomba den kulababulabi. I come on your show. You're not my friend. Lwaki munnesi bako lwaki mweripye omunyo gwange mwagala gubaatula gwe superstar tobera nko mukwano gwange okimanyi buli art era abantu actually I have seen comments nti superstar beera nnyo mu scandals z'abakazi so buli jantu tebakimanyi nti reverse hook reverse hook shotgun my dear you need a wig. Actually, I'm selling wigs. Wetaga kaviri. Bintu unzenkule to be prosper. Echizigo wetaga toning cream. Wetaga kaviri. Wetago gendako wabajeshoni kubanga yasingo sibobu viri. Ogendeko mu botiki zo mu town yogule ku buteteyi. Osibaka viri otekeko glue. Okubeku ka makeup. Olinye flight yogende banku bakusaleka akasolo bakwabuluzemu roop stroke. Bakwabuluzemu tegeza bakwabuluzemu amanego fune pusi. Kubanga nakasolo tekuli. Tekuli. Kati mwagenza awone mufumbo obwongo mbulero kemukubani kemukube bad black. Munkuba kochi. Atanzo natuka sekyaswala. Bulijjo naawe gati gwe kafuko gwe manyinga mukwano gwange lwenfunya akali mu oyagala okasula mu bintu ebitali yomboleeta show tunuira abantu bolese ku TV ono boss wa NBS akola ki can't you watch these shows banange who is the boss of basima bangamba yani kafuko wangamba boss wo yani omanyi ogeya buli kimu wangamba boss wo tavaako wadde n'ekikumi tasobola na kunesembereza boss wo yani mwera bide nyini NBS mukwano simanye linya lisokezaako ke I wish I can do Lugambo here but you have gundi bajja mutegera no online who is the boss of NBS followers help me here namwe temuli bakwano bange anytime omuntu akyuka ono boss boss wa NBS abatalaba zino programs zemukola ne mukyazo omuntu omu buli wiki ne mukola gasha gatali yo show zabagwako mwafuna kuleta kati bano beyerusa gundi ayombye na gundi mbusho za Lugambo ono shotera abantu producer ya Sula Dashombu ne live ye yino kati nze I'm not a TV presenter already ndimu 2.1k sinaweza na 1 hour kuchitimba tera banti shote kyakola tera bango ino kukola abakozi abalalo balete hire me to be uncut producer echo kigobe kiine ebisirani kye kyakigobya kusipaka kati olondo oti omuntu gwe bagoba yenna wayogero gamba nti suwe jiba muguddo wa wali mugundi mu Australia kastaga mahali ngogamba suwe jimu Australia bamujudde njagala munnesonyuwe
I don't attack anyone who doesn't fix. If you fix your mouth in my anus, I'll show you who am I. Nze nongani mukazi mugumu, nze mpise mu bingi. So you motherfuckers ukwakajja ku screen mumanyira mwagala kunnafuya munnafuya ki mumanyi byempisemu. Kati gwe superstar gamembu simanya ndi malaya simanya bichi. Oyina njawulo kigwe ku munyo gwotunze ne gukusala. Ngobadde ngoli eringo olebeta. Wali oyagala kubba manege gaba minister. Ne bakugoba emisende. Bakugoba tebakusasudde na sente. Banno bonna bafunye sente aba NRM. Kwagala komba mataku gaba minister. Ne bagamba ewanji waawo. Ono omukombi wettako. Tetujja musobanze nkubuulira alaali. Muganda wange. Njagala munneesonyiwe mundeke enkole ebyange. Abantu abamu tulina background nti omuntu ayagala okuzza mu kyalo nze nja kufa nammwe. Kitegeera. Era yoyo nyini NBS era nyini NBS yovola TV endala zibayitako. Osooka nolaba abantu bo hiringa. They are qualified lwaki bamugoba ku sipaka goloza mutuukirivu nnyo. Mutuukirivu nnyo loza ki ekyamugobya eri. Kasita ali kuzinira omukazi olitegeera nti obusolo obutono buzunga. Kutambuza nziku na gonoria na kumanyira abantu temuddamu kumanyira mu abanikaati nga munjogerako. Mumanyira mu fakinga bistore munviireko ddala mundeke enkole ebyange. Mugende mumanyira omukulembeza abafuga nze sinze mbafuga. Bikana ku nkibagamba temumanyira nako. Munkomberako amannyo. Mugasinika mulinga abayita sesiri. Kisajja n'okiraba ne kikwesimbamu. Oliyo omulala sijja mwana platform. She's a useless vagina. Nga platform muwa yaki. Already bali eyo baanoonya dda platform yababula. Nze bad black and very impe platform. Saba nze sasuma mwe senior to drop out naye baba newe ekitiibwa. Era nze muntu gwendako mu kuyomba naye ye zombi alina diploma ne degree. So end of the day utalani yali omugezi. Nze mugezi. Well educated kye kimu n'omuzungu gwe natwalako sente. Stupid idiots. Kati nze neematira ennaku zino. Si kyali wa lusuuba lwammwe nga ye mummanyiira wali bwe mwali mummanyi. Si kyali wambwa si kyali w'amazi nti mmanyiirwa nti okombako n'olya. And you cannot bring my past to fight me. Chobikana kunchibagamba buli avayo kunzigulako olutalo. Past yange tennuma. I will never rub my anus. I'll never rub myself that I'm ex-convict. I'll always be ex-convict. So what? Nata muntu nata chitao nakuttira ekika. Owange. Bunyo muncheke ngireko. Nze nakuttira ekika kyewamwe. No. I went in prison for money issues. Not murder. You cannot use my past against me. Ekyo njagala nkibagambe namwe mwenna ba enemy abali mu hair enemy, invisible enemies, exist enemies. I want to inform you, if you want to attack me, my past doesn't pain me. It makes me strong. Mwaza lwaki nagambye nti olwange neyerusa kanveeyo. Ana abantu balabako empaka za bikuunyako. Bwotunulira bad black wa 2009 nakati yono. Mpaka za bikuunyako. Gwe ne bwono yasama n'ompita omulalu. Bwolaba n'ekiyisa omulalu. Kiringa emiwumbo gya bije bapa makurerwe. Kati ng'ekyo nakyo nkiwa time ze bad black. Oyo NBS producer ate nja bakwe munakola nga live bwa ngamba linde gwanga nange mbasimula ate ngenda kukola research nkunoonyerezeeko gwe mazigwe paka wamwe mu kyalo nze nina follow gwani akumanyi kisirani senga si NBS ani yandi kutegedde gwe mazige embaata obomu muva wala namwe ne mujja ne mutumanyira obanga wakula oli munaku totuuke no ku screen ne weefuula wakabi Totuuka ngeno no weefuula wakabi gwe naye kafuko oyina background zo oyina gye wava maani nze nakulira kawempe nze nvudde wala nnyo nze ndi mwana nakulira ku manda sagala muntu kummanyira kundeetako mazzi gwe kafuko oba olaba nti waveeyo nga wava gye wava. I don't think nti okola nga producer nti ofuna omusaala mungi sima wangamba ofuna sente mmeka bakuwa 1 point what
Ezo sente nazitunze dda mu bizigo naawe. Temunneesibaako. Mwena abeetegese to attack me. Namwe ba online bloggers. I want to tell you, banaye temunnemera mu ttako. Temumanyi. You don't know me. Mwansanga busanzi. But without bad black, munaakola. What is views without bad black? Bad black is one only woman who has trended for 13 years. Nemukomera mwanonyayo. So it means I can live without your TVs. Mbakuba munkuba. This is social media. Kati bintu byakyuka nti bakyala bano bu TV bwammwe obwalayisi. Without Masolo Queen, where is the news? Without talking to bad black name, what is relevant? Buli ayagala okufuna erinnya najja namparampa. Buli ayagala okufuna erinnya najja naningiza mu ttako. Mugira mukyalingiza mu ttako lyange mujja ddifuna mukasita ndi mwa bulungi. I shave my ass. I shave my ass. Bwe mmala ninnaze mana yange ne mmana wash nentukuzaayo. So musobola n'okuliirayo emmere. Mugira mukyakubayo ennimi mujja funa kye munoonya kye mwagala. Njagala munneesonyiwe. Here enemies, existing enemies, munneesonyiwe mundeke nkole ebyange. Mukole ki? Munneesonyiwe temunneesibaako. Ekisooka nsina bwe nali nvuddeyo ne neeraga ne mugamba mbundi kino oba ndi kino. No. Nakuzibwa mamange omukyalo omunaku era bukanaku naye gwe ki produce ebyange obimanyi buli kanaku nawe embigama ne tukola olugambo ne tugeya abantu okuva ku bamama fina bonna tubageya. Neyo byonna ebyo bizombi byoweereza ebifaananyi byonna tubisibako nga tubigeya. Tewali gwe tutageya. Okitegeera gwe Kafuko. Tutuula ne tugeya ku buli mukozi akola ku sipaaka akola ku mune tulya n'ekyemisana ku kayeeni. Olwokuba sinampinga. Kati ate gwe tugeya abantu gwo badde omanyira naawe ondeetako amaziigo. Mbweyagala kusuula product zange mbonkuba ekiggwe. Me, I'm not here looking for relevant indeed. I'm not here to look for relevant. Nze sinoonya kunjagala. Me, right now, even I'm not in competition with anyone. I'm doing what best for me and my children and my family. Kubanga ne wenga gawala sente ziyamba family yange n'abaana bange teziyamba gwe. Kitegeera. Gwe naawe kisiraani nagawa. Oveeyo naawe otandika okugamba Rome w'ebigambo nti munkube. Wankubidde. Ne nkugamba Kafuko nze byo saagala byogerako nakimaze. Nga tugeya abantu. Buli omu tumugeya nga twamiitinze. That is what we have in common, kugeya. Kyonfaananyako kyokka kugeya. Tuyina olugambo. Kubanga naye wondaba you be happy. Hey wananki, masalo wange. Hey munange no. Keizi yaguza akamotoka. Akankweka. Ako ka Natalia kali kino. Gundi ali kino. Kati atenze gwe nkola nawe olugambo gwo manyira nti onkuba gwe mazigwe. Olimu amagezi, do you have common sense? Abantu mwenna you looking Usmanya you're going to destroy bad black and say nkyaswala we natuuka naawe. Do you think this baby gets a shame? Mbu bino ebizigo byenkozesa buli kanaku nkigamba buli kimu nkigamba tukola naawe olugambo. Mbadde ntunda ebizigo what I expected from you as my friend to promote our cream. We both benefit. Antrabunako bunya. Naawe omanyi muli yo life ndaba ku TV. Ondaba olusi nongamba kendeeza ku kizigo we Yerusalemu. Kitegeera network nayo yekyanze. Ekintu kyembadde nkusuubiramu Kafuko. Sigwe to attack me with the race superstar. You to attack me with the race superstar. What was the motive behind it? Network obadde ogituddeko. Mukwano omusawo gw'ogendako akuweesa omulimu n'ofuuka producer n'ofuga bannaakulimba. Mukwano ffe twava wala. Ate ffe tetuli bamulekwa. Sikyogedde mu nkudaalira bamulekwa. So it means behind me nina gwe nwana naye.
That is my mom. Tomanyira gwe kafuko gwe. Ondaba bulabi. Nze simanyi kweyabuluza kwemalayo kwegeya nnyo kisuse. Kitegeera. So instead of you promoting my cream, otandise kwagala kunsiiga kasa. Kitegeera. Unfortunately, let me inform you today. Awo abalabi bamwe abalaba TV tebagula bizigo. They can't afford my cream. Those who watch TV, cream yange njitunda emitwalo 5. They can't afford it. Muli ku bantu be mu kyalo eri message zitakulaziza maaso. I'm dealing with the Kampala people, modernized people. Abantu abalinnye ku nnyonyi. I'm dealing with the people who are abroad. I'm dealing with Americans. I'm dealing with accent people. I'm dealing with the office people who knows how to use Facebook. They know how to use Snapchat. Those are my customers. So nze nebwotandaga ka TV ko. Omuntu wa wansi agenda kunsanga wa enewe. Sikyatambuza bigere wentambuza bigere government ejagamba nekalakasa. Nine wa munange kola nteekateeka nfune engeri gye ntuuka nga government tenkute. So mukwano, for you thought ogenda kunkubisa kodizo. Mbuwegase n'abantu munkube. Really, you gwe kafuko gwe. I was so surprised even. Wano juzi wafuna omuwala. Mbusimanya omuwala yakusindikira sente, omukolere visa, simanya n'otagikola. Kafuko, you know in your real sense and common sense I don't have embassy in Butabika. Did I own any embassy? Did I own any embassy? Embassy yeno munju yange? How can someone abroad give me money to apply visa? You're very stupid idiot. To fight a friend like me, you lost me. Onso ogenda kunsubwa nnyo mazigwe. Ogenda kunsubwa nnyo. Kubanga nze suubira nti kuluno tunaddamu. Okujjako empalana. Kubanga olaba bw'oyagala okuspoilinga business yange, obeera oyagala okuspoilinga career, obeera olinnye mu baana bange, mu family yange. The business I have started. And let me tell you, you're my worst enemy. Era ngenda kutoba naawe. Nekuba kugendera gwe ku muganga nja kugendera. Tonda bano no, you think I'm so holy. I'm not holy. So tonneemanyiiza. Njagala nkujjukize nze saakula naawe tonneesibako siri mwana wa nnyoko. Tommanyi ondabye bukulu. So njagala ontambulire mu matako ng'okimanyi mbu nange sigenda. Owulidde gwe kafuko gwe wa n'erinnya ery'eddiini baalyogera asima bamuyitaani. Oyo Ibula Mukasa yali kuyita. Nga nze manyina lya kafuko. Kafuko ngenda akompola. Ozzo omanyira abantu bangi nnyo naye ojja kukoma ku nze. Nze nno nkigamba. Nze I shut my enemies completely. Obuuzangako wa UK government eganya omuwa ennyumba. Nze nkubuulira. Munneesonyiwe mbeesonyiwe. Period. You? After, even I didn't watch that live. Nina abafani banji nyo. Actually, people follow me on Snapchat, but Black Uganda. Banji nyo. And they sent me that nonsense. And I was like, what a fuck. And echo chige. Oba kuzina obomuni owunga. Oba kuzina omuni owunga. Resupasito obwongo bwachama. Nekagundi kaka na ka iPhone. Kachaliko. Mbuya besimu. You're looking for relevant in people. You know, receipt. I was sitting to Kawama Bland. I'm an ambassador. Yiyo. Yiyo. Ndikwa iPhone. Oriku Samsung kuamvumira. Samsung ubajita batia. Oriku Tekino. You're on Tekino phone. Oriku iPhone yomanyira. This is iPhone. Muchala. You didn't know your stage. I'm very good when I smile.
but I can come dangerous when you suck my anus. And really today, you stupid pumpkin, the two twins, you're twinning. Babulire kuunya kamwa. If kuunya kamwa was a person, muchisusiza leero nammwe mulimba. Lero muyisewe mwandikomye mulimba. Mulimbye embaata mmwe mulimbye nnyo. Ata amanege na kafuko muloga amanege agayina. Ye banaye kati amulapisa mwanda weya. Enkali ewunya omwo. Imagine from today I denounce you as my friend, motherfucker. Bonsanga nge mutwe nkonede kukubo tonzika. Wano buli stole joka valinga bad black. Nyamba kwa kunamba ya medi nenji kusindikira. No mukuba. Bad black. Lwaki temuva ku bantu? Go back. Lwaki temuva ku bantu? Lwaki bannayuganda muli tuyine futwa? Maybe wamanyamba akawo. Lwaki bannayuganda muli tuyine futwa? Lwaki tetwagaliza? Lwaki temwagaliza? Bannayuganda lwaki temwagaliza? Kiki ddala? Tewakula nange. Siri mwana wa nnyoko. Sizinanga ku kitaawo ba ku jjajjaawo. Siriyanga ku nnyoko bisiyaga. Kyobeero nnemerako. Why don't you let people abaguze ebintu ng'ayina ne DHL delivery, ng'ayina n'obujulizi? Nagamba no, bad black wanguzize ekizigo ekifu. Why do you go to that extent yokwano business y'omuntu? Lwaki bulijjo temuvaayo? Omuntu amala kwekolerawo kalungi. Empalana yaki? Empalana yaki? Emitima emibi muli gisusawo bannayuganda. I think I'm the very lovable person. But on the other side, I'm the very dangerous slut man, hustler. I'm hustling and you motherfucker. You want to bring your smelly fish mouth in my business. You're popping your nose into my business. And you think I'll sit down to watch you. I think Ugandans, they never... Actually, my love, Ugandans, they tebamanyi difference here between a strong woman. Tebamawula a strong woman and a celebrity. Me, I'm a one strong woman. Niwe bansiba. Tewali. Nechiri chaja chizunga n'akadomola k'amazzi. Kitegedde. Omuntu yenna, my love, omuntu yenna ng'abadde mukwano gwo. N'akulaba ng'olina level w'otuuse. N'akwefuulira. Omanya si mukwano gwo. It means bakwagala ng'olya mazzi. Bakwagala nga you a beggar. Once you do something prospering, they hate you. Kati gwe ready boy nga nkuzeeko. Sente za sajjala zikola amabeere e Thailand, e Bangkok. Ojja kuwa dokita, genda ku Yanhin Hospital. Waliwo dokita mu China. Omumpeere 2,000 eza $. Tugenda tandika actually kabwefube gwe superstar kusondera. Agenda kuteekako ebbeere. You feel my point? You're going to get a boobs. Boob job. That's what you're going to get. You're going to funa kubere. You're a woman. A woman hiding with a dick. What are you hiding? Be free. America yakiriza ebisiyaga. Go apply for visa. Go in America. Start a TikTok. Wasamusajja munno. Free world. Wana Uganda Museveni yabigana ebisiyaga. Genda mu America. Gena ku kitongole kyabwe osaba obudamu. Go Bangkok do boobs. Bakujjeko akasolo. You feel free. Already akabuto kayina na akabina. Actually nokola sajjala ya akabuto. Oba mu byonna artist kola deworming. Gwe gwo omuntu abadde tasana na kwogerwako wakajja wano. Wakajja ku screen mu bad black anamuga. Ongambako kigwe. Kisirani nagawa.
Ongambako ki mbwa kwewa bitiibwa. Mbwa kwewadde ekitiibwa n'okkinakina. Oli omulala yesaagala mwogerako kyafaafaagana. Ate nze once my spirit rejects you. TV zonna nawe zinakukyaza. Madamu mbeera nkurejectinze. I will never reply you. You know why? Because I have found myself vulnerable. Better than you. A senior to drop out. Aba yeyawudde. Kasa sikuddamu. Nze nange njala nnyo okuyoma n'abantu abalina we bali. Naye mwe bannakifanfagala abajja mbu you attack a bad black for publicity, for 1 hour fame. No, you are attacking the queen of media. 13 years. Kali kino kikafuko bakigoba eri ku sipaaka lwa bisiraani, kuzinaazina, kutambuza nziku, abakozi bonna ne ba complaininga. Boss, we have STDs. Boss, we have gonorrhea. Boss, we have suffered this. Kafuko is this. Ko boss wange. Ate ne boss wa NTV mukazi. Naga mama nalabanga akasajja akatayina kasola akampika no kankwatira mu office. Kafuko you're fired. Ne bakugoba ku Spark. Nogenda ku NBS, you thought you're going to fight Spark TV na kati ekyaliwo. Nejokola ku NBS kwanika ati bakozi banno bageya tobaagaliza. Nawo bakuwanda lulusu. I think that day they are going to fire you. Bagenda kusanyuka nnyo ba celebrating. You're just a producer, you're doing nothing, you're not a writer. Sugokola story abana bakola be bakafukoza hala Toto Anatalia. Bebana bakola okola mulimu ki nga n'amawulire kafukali ogundi case bambi kalinnyawo boda nikajja nekakwata amawulire kabadde kakafirwa mama wako kasajja katuneka komawo nekakwata amawulire kati gwe kafuka okola mulimu ki bana be bakola olwekyo kibosi kya NBS we kiba kirina amagezi kirinnyisa abaana omusaala nzamta bad black acid dume koti zonna nazitambulamu ninyisa bakafuka omusaala naawe ove mu kwemuulamula. Abaana bakola. Zaala yena nayogera emisuwa ne gimujjira eno. Anatalia nayogera. Oyo bambi kakasajja katuka case kalinnya boda ne bwoba oli munyonyonga kaagala interview kagikima. Kiri kikafuko ne kikola wali enziku ne kituula butuuzi nga kiwunyiriza bakozi bannaako akamwa. Nga kimmanya nze todamu kummanyira twawukanye leero. Ate buli lw'ononjogerako nze ngenda ate njagala nkunoonyereza ebikwatako gwe kisiraani gwe ng'okola ku TV ku mannyoko olwombu nkankane obadde omanyi ngenda kankana obadde omanyi ngenda okuwulira ka program ka Anikati nga nkankana akafuna 1K view n'omuntu wa bulijjo akasinga view. People are just following NBS as a TV, not your program. Toina programu zo w'abantu. Tozirina. Kuleeta bibozi bitakwatagana. Uncut needs a new producer. Todamu kumanya kundira. Mumanyira abantu. Nga nzizeyo kugwe kapiginyi. Nerinnya lya Malambu stock ndi mujjeeko shira gwe nali wakati ndi wadde gwe gundi. Re superstar. Malambu stock. A girl with no brain. Someone who goes to sell his money and stays in a broke life. How can I sell my ass and I stay broke? Is your brain working, bro? Bro, sister? Anti olimu bibiri, olimu sister ne bro. Oyina omuni oyina ne dick. Tujogedwe Uganda. Bantu mwe mukisussa. Mukisussa. This must be your last warning. Last warning. Namwe bu TV presenter njagala munneesonyiwe. Munneesonyiwe. Nga Spark TV we yanneesonyiwa. Obumalaya nawo bwali munneesimbyeko. Mutunda obusolo bwammwe bulungi tewali abayingirira. Mukyusa abasajja bamwe tewali abayingirira. Kola program yo nvaako. Don't try to joke on my career. Kubanga gwe tewali akuyingirira. Era gwe kikafuko boss wali kugwamu byonna byokola n'ebyomugeya. N'engeri gy'ogabamu ennamba yenga kamotoka. Ogenda ogaba ennamba okuva ku zaaba general. Bajja kugoba.
era nze black mukama abampadde obulamu ndibeerawo eyewitness nga bakugobye gwe kisiraani gwe nagawa kati gwe superstar ekyakugobya mu state house sijja kiddamu kuwunyiriza muzeeyi matako yo wafuna n'ogw'omukisa oguyingira mu state house wakoma wali ewabbalamu wokka radio phone eryoka ewunya amatako go gonna ng'otirika ovaamu amasira radio ya bbalamu yonna we nakusanga awo nga bambi kano kashibaga kato kerongosezaako bulungi wangamba mbu ashibaga kato twafuna sente n'azindyako ne twawukana mu peace mwenna muli ba lugambo ebyo nno obiŋŋambye tuli ku video vixen okitegeera nze I'm not looking for relevant alisetekana muntu kunwanira ntalunze kitegeera wafisi ya bbalamu yonna ngendo gituukamu nkyabanje ekisawo kya ministry tebansasudde za kalango ompunyiriza amatako nina stress za kalango tuli mu covid tetufuluma wafisi yonna gibunyiza ettako liwonya okufa linaanuuka yitirivaamu amasira naawe ng'ogira nti omanyira bulaaka mbogamba abantu mbu nabbe essimu nga ne receipt nkwata iphone 12 togimanyi nabbeeyi gwe omanyi ne we bayimira nga bagiramuza nga n'abasajja abatunda eminwe atisti bandikwata ku gundi wabula Uganda tumanyiddwa mukisusa nze nakuyitako nze ate wali wabbala musakwetegereza mwattu engeri gye wali owunye okukamala engeri sausage gye yali eyitawo suwege awo mbu sausage oluzungu nalo lugenda kuswamu neŋŋamba aha munnange sister Bulaza it's time to quit me ndaba bulabi nze sajja naawe wofisi ya bbalamu wagiwunyisa yonna bbalamu ng'akwewala bw'ati ng'oŋŋamba bbalamu anaakuwa ku ssente oyagala nnyo ebintu bya percentage olaba n'eza ministry ez'akalango z'otaakwera wali ozaagala okisusa nnyo naawe musiyazi gwe who is fucking your ass walai I need to see that brave man because to be sincere I don't think into why yazirekako tezikola so I called the Facebook family bambi to finalize for you and I'll continue dear my customers ngayo mulaba Snapchat yange Bad Black Uganda mugene mungoberere I deliver cream worldwide ate kiba kirungi nnyo nti munnange wano ku Facebook omuntu akutabulira ekizigo oba omulabako ondabako nennako gwe mbagamba gwe mbaguza wuuyo atandise n'okunjubula engalo mumulaba buveeko kati nendaba ekisiru ekigira ate we mba neekuba mpisirwa kimma nkyesiiga ebizigo ekyo kyonna kitadde bannayuganda mulekerawo okwefuula abategeerera abantu mulekerawo okwefuula abagezi muweereze emmere zammwe muweereze bukyayi bwammwe mu restaurant muboneebone byammwe muve ku bantu muve kuki muve ku bantu eza allegation simanyi obbafoko gwerre newensula wokka newensula wokka actually entebe emu gye nnina mu ddiiro yange people who follow me on Snapchat they know one chair in my room in my sitting room can buy that small latrine you're staying in. Nze simanyi bintu byakwesoma ate you will never be me ne bw'obadde ng'oli eyo yasama mbu Bad Black is block biki you will never compare yourself to me. I've been where ekika kyonna actually your generation to generation yagenda kufa nga temukutewadde ku miliyoni 2 kubanga ne lwagenda ofuna miliyoni 2 wawunyirayo ttako ekyo kyonkuwa insurance nenze family yaffe at least twasanyukako oli muka Uganda tolinnyanga wadde genda Kenya ne basi yakulema oli wano ozunziza ttako mu Kayeni n'olijja mu Kayeni n'olijja ku Big Miss na Big Miss n'olizza ku Lapaloni n'olijjayo wano omusajja kiseba kusasula sente nyingi ezotunda omunyogo so nze nagambye naze wano nyumba na mukazi munnange era bannange mwenna ba follower munansasira ba viewer munnange re superstar we nyumba naye nyumba na mumulabya anti n'ekikafuko nakyo kirabika kiri mu Rivansi huko mundeke bakyala ate oyo bannange nzankubya akagundi akavulu munneesonyiwe
Munneesonyiwe nga Bukedde we yanneesonyiwa. Bukedde nga bantambulira mu matako. Bukedde nga bannemerako. Bukedde. Okumanya Bukedde bannemerako. Bukedde. Bukedde TV ne Bukedde olupapula. Bankwata okuva lwe batandika okunkwata paka kumahiriza sentence bayiridda wabanneesonyiwa. Luno olupapula luno lu red paper. Nga red paper yannemerako eyo nayo baagisaanyaawo. Onioni abanange mwe abakulu temwefuna nti muli baana bato namwe mazimwe muli bantu bakulu. We are in 30s bikana kumudda buto. Olwo olupapula lu onioni mulumanyi nga lwannemerako. Obanga producer wa onioni olupapula bamugamba banange otakuba bad black ku front page. Oba togire nankuba ku front page mukazi watumba ngenda mu kooti nti bad black infected a white man with a gonorrhea. Nenebuuza gonorrhea chechi. Omuzungu nangamba mbu they meant STDs. Sexual diseases. Siche jukana chiyangamba. Munange onioni nennemera mutako. Producer wa onioni nayo njojetako. Baba. Onioni ani achamulaba. Mbera ndiawo nga bafulumiza kamunye. Oyo kamunye naye yankomba amazzi bannange yagalya n'agawuuta n'anywera kuno obuugi. Gwe naawe kafuko ojja kunvaako obukumbu kugi nze ndi girikiti aneewala mpako yaagwa. Gwe omanyi lwaki myaka 10 temunneesonyiwa olowooza nina ssente nnyingi nnyo zijjudde ku bank account. Sirina. Naye lwaki olowooza munneesibako? Nze ngena nenkusereka gwe kisiraani nagawa nenkusaasa na busaasize. Gwe nze ndi mukazi siri musajja. And I'm a very strong determined woman. Bwenkera mbu nkukoleko kayege bakugoba. Manyi kati oli ku live kuno olaba nti otero ziraba. Njagala okitegere nti leero nkukyaye. Era buli gwe tubadde tugeya ngenda mukubira essimu. Ngoge ya Alex wa Sipaka TV anti yadda mu kifo kyo kasajja katuke katono sike katono. Senga kali kagejja. Lady boy banaye katuwega sene lady boy naye kafuko ogenda zina lupanka. Ogenda muri vansi huku muganda wange. Jogeso ndeseso muganda wo. Omunyo guyina amanyi ya Rabbi. Nali manyi omusino gwe gwamanyi naye bannange. Omunyo gunkubye machuwa. Omunyo gunkubye machuwa. Re superstar nkubye machuwa n'omunyo. Olaba kafuka nvaamu wange. Witchcraft is real. This are not chickiriza nti bannange mwe bakyala mwesu. Mwenzolo wosati mbalimba. Nange mpira zinamasiga gagala kujja. Kubanga omunyo guyina amaanyi. So once you fuck munyo, you'll never go back to pussy. Kafuko. Go wange. Omunyo. You got appetized. You oseme washemerirwa. Warabo musino wasemerirwa. Ogenzo labo ozinye mano zimazeyo kugwe kugende ku matako. Nze setaga visa ya America. Baga munange ntuboyogera ku munyo simano yogera kubazi netako mwe tebakuba visa ya America tebajempa balekeyo sijagala. Njagala kufira mu nsi yange nange nga president we TZ Magafuli. Nange njagala kukomekereza mu Uganda. America balekeyo jimpa. Naye muganda wange kafuko. Omunyo ettako lyatwawudde. Wazinyemu mu ttako n'owunga. Ettako lya leli labikali wanda amazzi. Resupasita. Salute sister bro. Webale kuwa muganda wange munyogo. Webale kuwa muganda wange munyogo nandi amolukwe.
Webale. Otwawudde taata. Otwawudde. Era ngenda kafuko ngenda, I'm going to miss you. I'm going to really miss you, my bro. Chana kunyo. Nainga chitufu. I have lost a brother. A blazer for life. A blazer tuwade tukola olugambo. Yes, nza ngenda fira mwana nga Magafuli. America webe nyima visa nyime. Kubanga n'abali America n'abali UK America w'emirambo bagizza wano kati nze lwaki ntawanya ekika. Tujja tawanya kika. Naye nga muganda wange. Re superstar. Ebyokunvuma byonna bibaddeawo. Naye siri kusonyiwa. Lwakuwa muganda wange munyo n'aguzina n'awunga n'aneerabira. Nga tukoze lugambo. Nga tugeyezza ensi. Gwe nyini n'owalwe platform mbwankube gwe. Omunyo gwakuwoomedde kisiraani bwe. Ogenda kufa bw'otyo. Era kati nze kambabuye buli alaba kafuko mu abakozi ba NBS. Tomutunuulizaamu livansi. Otusola yinzo tuyisawo mu mpale. Wanaibulika bya bulaka wetu. Nenge mujega mambo chibulaka chaba chaba manyo okumanyire ne mutambala mu magezi mbu chibulaka oba biki. Naye mbabulira abakozi ba NBS bola bakafuko livansi gitunuze eri. Re superstar ya muwadde damataku. Naawunga naneerabira. Malanga, which could have is real. Indeed, it has prospered in Uganda. Yay! Era njala kanuka video mukawe ambassador wa America. Nze njafira mu nsi yange nga Magafuli we yafiiridde mu yiye. President Mulamba yafiiridde TZ. Yagenze mu America ofuna obujanja binapo. Nange bad black njafira ko part of Africa. Uganda, motherland. And I'm proud to be Ugandan. Olontandise okunywa mwagalo kamuweti kamwe ola lero mnyedde muna muweti. Kati mugana wange sister bro lady boy wange re superstar nga sinnasiburo manyi sibirwisa. Mbadde nkusaba empala neggwewo ogende mu pharmacy ogula akataapu akanaaza omunyo. Wampulira wabyumvisa go in pharmacy buy a tap ekunaaza omunyo kutukuze. Kubanga bali bebisiya gabanyirira balungi balivansi huku balungi. I have my friends and I love them. They don't act like you. Where do you get that behaviors? I have female friends and I love them. They are my friends. They value friendship. Money is not a problem. Umuntu atunde taka abamugaga. What happened to you, my sister bro? Sister bro, what happened? Re superstar. Obwavu mungi. Naye n'obusiru obuyina. Kitegera sosobola kusuka. I don't do live more than 1 hour actually. Yes. Magafuli sira na Magafuli yafiira TZ. Era nempulira program nga bagamba Magafuli yagaana okugenda mu nsofuno obuyambi. Kati me my dream is not going to America. If it's your dream, it's not my dream. Nze nina dreams zange ndala nnyo. Dreams zange za kutunda kaziga abantu bonna nje luse Uganda namba. Ng'omutunzi w'ettaka aveeringa mmanyira tunda ttako lyo mu mirembe n'abatunde mmana bazitunde mu mirembe. Ate nammwe abeetegese okujja those enemies, air enemies, invisible enemies nga gwe weetegese to attack me. You want me to feel hurt? Do you know where you can touch? And I be like, hey, I'm down. You're tired. My dear, it's not my past. I started enjoying life from 19 years. I was 19. I'm 31. I'm making 32 in July. My past don't hurt me. I have my past. Njibaga mwekana kunakula ntunda manda. Omuzungu yali wa myaka 5 mu 2 ayina envi awunye ebinege nga yagana mukombe ebinege kubwerere.
That is my past. Ate ne luzira teyansobola nagenda, I served my sentence. So I give you advice. My past doesn't hurt me. My past, it makes me strong. It's the reason why I didn't do suicide. Come on. My past is the reason why you're still seeing me here right now. My past. It is my past making me strong each morning. And every time I wake up in the morning, and I was like, oh, Shanta, you remember these days when they arrested you? Shanta, do you remember the day when they sentenced you? Shanta, do you remember this day when Interpol brought you back? Shanta, did you remember the $5 million? I say, yes, past. I remember all of them. But what? It's past. Now, if I remember my past, I have to stand strong. My past, it doesn't kill me. My past make me stronger. That's why I'm brave enough to show you my pics before. Bitches, you wanna fuck me? Sina miaka jensala ndi wa 1989. Mpozi woba yagadde okunyongera, it's okay. Engeri yegwe mama wange go anzala. Okitegera. So all of you enemies who are trying to come using my past on your info, my past can't bring me down. My past make me strong. My past make me to raise my children strong than ever, bitch. Every morning, my past wake up and like, hey, you were rich, you drove X6, you drove Range Rover Sport, you drove this, but now you're not driving Range Rover, you're not driving X6. So what, bitch? My past bamosh. Do exit. You're my past. Now I'm in the future. That's why when again the Dubai na ingira ne dira mu 10. Bawira chichi mara yanga chasima mbona sura kudeka nzina sura katana na inga tusharinga room ku kitana nga cha dira ha mu 10. Dira mu 10 ya milioni namba. Abere Dubai mujimanyi. When na ingira Dubai benasanga yo nabarekayo. Ndi Uganda, Uganda chinyuma. Chitegera. So kati gwe blaza sister, lady boy wange. My past doesn't hurt me. Chitegera nechiri kyonna kinne kikazi kirabika kyafafaga na mbumalaya. That is my past, bitch. My past make me strong. Kati my past yagamba, my past can wake up like, oh, it's me, your past, I'm on the door. You used to sell your pussy. I said no. My past, I'm no longer there. I'm in a relationship and I'm getting married and I'm giving birth to 9 children. So you need my pussy in the bar. My pussy will never visit the bar again. That is my past. When atunde mana sinchaji tunda. Chitegera simusango, it's my past. Situations. There's like situations come and go. Situations come and go. You feel it, bitch? That's my past. My past doesn't hurt me. It makes me strong. Got away when you're miaka 13 ochanda bakonga I smile. I'm still Kati yonga tuvudde yabo mbamaliriza. Mbadenga chenjagala ukakasambwe simu nkwata iPhone milioni 5 zizo ne boxes zino zikyaliwo. Enebera iPhone 12 nze siri wa lusamba nwawe omunye guba gwa kusala munange kakusalero. So my dear precious customers, don't let those useless TV like NBS spoil your mood. Chenjagala customer imbanku delivering ebizigo bakasoma manga Saudi Arabia abafunye ebizigo abe US aba UK, especially UK,
I would love to thank you. Muva kuno ku Facebook ne mumpa message ne muntrustinga ne sente ne mbasindikira DHL. Bambi, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Because it means a lot to support me. Okutandika business tenaweza mwezi. Naye mulaba mbu abalabe basituse naye Katonda asitula omutindo. Nti ekizigo kyenkuwadde bw'olaba nga kikubuliikinze nnyo, give me a call. Bw'olaba nga nako zino wezitandika okuyulika, buno ngezange weziyulika, akazigo kembateramu kanako remover kayuza dead skin. So nako wetandika okuyuza totya, funa ka oil nga ka Johnson oil, osimuleko eyo dead skin eveeko kubanga kali strong. Products zentabulamu ziyuza ako ka skin aka black ne kavaako omukwano n'onyirira. Kitegeera ate nga nina sabuni gwe ngenda okufumba njiwemu kajiki nga gwoyina olususu olwagaana. Nze mbala bikola. Kitegeera. So don't let people to distract you, my dear customers. And I would love to thank you again, especially UK customers. Thank you for understanding the enmity in Uganda. Thank you for understanding the dilemma in Uganda. Thank you, all my customers, to understand that any mama match that in US money, please. I'm going to reply you. Anti America batandise. Bami njalo bebazi bakasoma mwe bali kuchitegera anti empalana yabeerawo kuvadda. Mwe bali chitegera nti eyo fitina omulabe wange atidde kubanga ngenda ku prosparinga. Ate mwe bali kunsupportinga. So nkubiriza bakasoma bange abafunye abizigo babiguze. Wae muguza akazigo. America muguza akazigo ne Canada waliwe yakaguze lero nenkasindika mugende ku Snapchat yange Bad Black Uganda. Ntekayo information yonna ne ntekayo ne DHL zensindika olunaku. So njalo bagamba mwe bali kumpagira akazigo kange kagenda kukola bulungi nnyo mu bitiibwa. Abatagala kweruka ngwegala kusigala munnacho jangwe wa mami nga bulijjo. Bobanga oyagala ka toning cream ebifaananyi mbutaddeyo nga you need a toning cream just omulungukemu katono oleme kubeeramu ka light blue. Come to mommy. Oyina pimples zikutawanyiza ebbanga. Come to mommy. You have pigmentation, pigment C. Come to mommy. You have blemish. I see this. Come to mommy. Yeah. Kajiki wakafuma nokateka mwemekako kasobola okukola ku Basudan. Ako kagundi kange ka Basudan. Kitegeera. So it doesn't matter. So my customers, you're not really my enemies. They are fighting me badly. My enemies, they want to finish on me. So I'll be kind of waiting for you. Kati mwabanonya eddagala lya weight loss. Oyagala kendeza mugejo. Oyagala kusala lubuto. Go to UK Mall or Dr. Immune ya bitunda bidi original biba straight to US. Bobera ngo solo kunesiga n'obusente bwo send a world limit oba send wave nkufunire chi nkufunire ebizigo ono abati ayine yani anesibyeko abati ayine chichi toina mchala nino omusajja wange boxer fence ajja kukuba kwa buluze nyuma eyo. Ate gwe superstar retuna kusanga we are ready to be on police bond. Re superstar nga ndayira Katonda omulamu yafa nazuukira etuna kusanga. Ndi ready okufuna police bond. Nze sitera kutambula. Gwe chimanyi nti mna gwe nze sagala kwogera naye gwe bw'oba oyagala okukakasa mutulibako obuuza gulunedi. Buuza gulunedi omubuuze Asha yankula kinga njogedde ku mukazi wo banga tukutte ku mukazi we. Ojja tegera mbu kifeesi libajje pangise. Bampapa. Balimu mutako n'omungeri ettaka ekikonene ekiyingiramu ne kiryabya. No kajiki okateeka mu mmekako kati Abasudani n'abakasitoma Abasudani really. Sudanese their bodies are gundi. So ekyo si kipya temukikuliriza.
Kati fitina ekyo kyolabyemu mu byenjogedde. Nze I'm true to myself. I'm true to myself. Sorry superstar nze bonsanga ngadduka. First of all nze sitya komera. Oba ogenda nze I don't know. Naye ebyo byozungazunga ng'ozunga osabiriza. Wait. Red superstar njagala actually me I took like 8 months nga sikyagenda mu bala. Naye we tunakusanga. Manyi oli kibloga kiri awe kitambuza just omunyo gwakyo kifune kasente for life living. Buza gulunedi. Ask gulunedi. Olutalo. Kati gwe tugenda kutambula n'omulawo tukufumite mu nnyuma eyo. Gwe. Kugambye omunyo tokyayina. Wenjogerera ettako ogenda tunda kamwa. Nze nkubuulidde. Wenjogerera ogenda tunda kamwa. Kino kamalo kiblokinga. Sigenda kwebakanga si kiblokinze. Kamale okiblokinga. Yeba blockinga batya. Someone tell me how they block. Actually ngenda kuddamu muzino commenting ene nga blocking abantu amunina following nyingi. Mungobererako emitwalo 7 mwagala kunzita. You want to finish me? You want to kill me? 75 mitwalo 7 nzatali minister ba munabya bufuzi politician mungobererako ki. Abamu ngenda ba blockinga. Mungobererako ki. Mulinze kufa mulete mabugo oba my love honey come my darling my sweetheart oh my sweet mutima baby come closer oh you sing it baby you're my sunshine tuzemwe simu mama iPhone 12 jetukwata so propaganda tumutadde kumfete banange bunako remove ombutunda togendera ku view obo yagala akasusu akanyirira atunde ekizigo omulaba iPhone banange njirangirira mulinye lya Yesu superstar gifune Lady boy nkulangirira ko fune simu baby bantere muka champagne awo Lady boy mulinye lya Yesu nkulangirira ko kufune simu eno. Era tunagenda okuva ku live eno funeyo omusajja akuzina ettako liwome akugulire iPhone 12 mulinnya erya Yesu. Ngenda ba blocking abamu ngenda yita mweno live ntandiko blocking omu ku omu temuli gundi. Baby, thank you very much. I love you. Can I get a kiss? Baby bampalanye bangi naye kasitamba naawe we shall prosper by force my love. Kitegeera game za Jona mbadde nkyali ku wrestling kya kisi n'empunza Red superstar Lady boy wange owa 2021 mulinnya erya Yesu kulangirira ko iPhone 12 gifune nangirira ofune 4K uwo ebintu bye wegomba byoyogedde leero ku Anikati ne mukyala wo mupya producer wa Anikati Kafuko mbagaliza obufumbo bulungi nga sinasebala anange mbagaliza obufumbo bulungi Re superstar ne Anikati producer mbagaliza obufumbo bulungi. I'm not responsible for all allegation. Boy wakanambu tebakuzinangako munyo. I'm ready to pay the doctor while we are there with the Facebook live to witness if you're still virgin behind. Kubanga nafunye sosi.
ate ne wali wabbala mwira nakuwuliramu ekivundu eno gyempanise ye iPhone 12 so banange bakasitoma bange ab'ekizigo mbaganyo bwe tetubalaze ku kizigo. We have like 5 deliveries tomorrow. Can we show them ekizigo? Actually bakirabye dda kiri ku bigundi. I don't want to disturb you and I love you so much. Thank you for understanding me, darling. As long as you are with me, bino ebisigadde biwuuta. Hanage, mulowooza nno sibasiibudde tunadde enkya nga waliwo amawulire amapya. Mbadde njagadde bategeeza. Njagala nnyo abantu ba TV bakole allegation entuufu. Omuntu bwagamba mbu omuntu yabba essimu biki simanya fooka ebyo lesignature bya gundi oba lesignature yamberera ki omanyako nako kammanyiira nnyo kati ate simanyi why I get problem with the re ne kali kalinga kakyala ka lesignature kalinga nako kakazi sikategera naye sifunangako wino mutuufu nkalaba kali mu relationship kasajja kattu naye tekwogera. Naye kino kyabadde kyefudde mbu kyekibuloga genda oblogging emmana ya nnyoko kisiraani bebi ononsonyi okozesa olwo olulimi naye waliwo omuntu akusukkako bulijjo lwaki tebavaayo nsonyiwa ima nkozeseza vagular language. It's okay darling? I vagular there? Vulgar. Baby said I vulgar. Vulgar. Omusajja naye gwe nnina America mulala anti antereza bolokeni. So byebyo. Mwandivuddeyo before. Don't try to destroy my career. Nfiirawo. Oli mujja wange. Mpozi ng'omuzungu ye yakuzina ettako. Be batera okwagala ezo zirivansi. I love you all, my dear customers. I'm bamushing, I'm scattering right now, and I love you all. If I said something which hurts you, I don't do mistake. Say it onda. Mwebake bulungi. Era nja kwongera obbakubiriza mulekerawo okwesiba ku bantu temunneesibaako. Bakasitoma bange ab'e UK mbeebaza okumpagira, ab'Amerika abafunye ebizigo, abadde ekyo nayogedde nabo balekeraawo ebizigo babisiiringe birekeraawo okuyiika. Abanguzeeko obuviiri, thank you for supporting me. It means a lot to me because it's a career. Nga onobeera ne business. It's a business. So, nkozesaako obwongo. So, mwebale kun supporting abana be Saudi banange you've surprised me to you didn't care even how price it is abana be Saudi muri bagagga nnyo no by the way baera no nga abavuma mbu bakadama wane Kampala they cannot even afford anako cream bagubye n'obugalo kitegeera so abana be Saudi abafunye cream mwebale kumpagira abe Dubai mwebale kumalira budde ne musindika message ne mutansasula ne mwagala nsooke delivering nga temunnansasula maama sente zange zigenda yita mu nnyonyi. Era nze wendabe ennamba eya 971 sikyakwata temumalira budde embeegayiridde gundi time is money. Muleka abaana be Saudi banyirire. India banaye temuntawaanya kubanga era sifunangayo delivery. Banange babosi bange aba US mbateeka mu respect mwebalire ddala next time sijja bamenya kubanga kizigo kye Yerusalemu. I want to respect it. Abomani sifunangayo gundi omani customers. So bambi mwebale kumpagira ndi mwebale to believe in me. Mwebale to encourage me both in inbox zijula nfuna messenger messages nga 10 olunaku. So thank you ku Snapchat yeze bad black Uganda. Don't be scammed anywhere. Call me on video, you confirm you're sending me money and I send your cream. Tulabike bulungi abakyala uyagaliza ofune. Mutima mulungi, mutima guba mulungi ddala. God reward your kind heart. Byonna nga yibaddawo. My sister, brother, lastly, I wish you the best in the world. May you sell your money in peace and I'll never talk about you if you don't.
ngenda kukolako research njagenda ne mu kyalo snapping ennyoko nno oba omulino bajjajjaawo nkwata mpola sigenda nno siri mwangu nga bwolowooza you a blogger I'm a socialite even I'm not a socialite I'm a public figure kitegeera abaana b'e Dubai mumala nnyo obudde mubuuza ebibuuzo bingi bwe kizigo kinanjeruse ennyuma mukwana akabina kaba kalina okweruka kubanga akabina kagonda wanembuzizza ku nnako so temusasula abaana b'e Dubai mulekerawo okummalira obudde temulina ssente wenkusabaddira mu bitaano nyampa bunyampi muleka abasama abala abeerandani bakolemwe bali kunjaza mwe bali kwagala kati okugenaamu mbagaliza ekiro ekirungi musule bulungi mweraba banaye gwe kikoze obubi munansonyiwa byebyo tulabagana ekyobudde bwe buti ewaba awansokodde mu matako ajjagako mbaagawulire nsigadde bampita mukyala mbagala nnyo anyway mulabe wendabika obulungi nga sinnabasiibula bannange n'okulabika obulungi ate banekuyinza okugaana okukusiibuza mweraba Cheers to all my customers.